Olwaliro bammeeya b'amagombolola e Wakiso lwe balangiriddwa era ng'ekira Mutebi Julius Richard wa National Unity Platform awangudde Mamiritu Mugirwa. Entebbe Rulinda Fabrice Brady atalina kibiina awangudde Mutebi Michael Kabwama wa NRM ne Kayanja Vincent de Paul abaddeko owa DP. Enansana Meya Alikoba Chite Regina owa National Unity Platform awangudde Nsubuga Hamidu Kizito owa NRM. Semwanga Godfrey owa National Unity Platform yeetisse Makindi Ssaabagabo ng'awangudde Kawuma Cedric atalina kibiina. Twogeddeko n'abamu ku bawanguzi ne batubuulira enteekateeka ze balina. Buzibu Nansana obusinga nguudo, tulina enguudo ze tutakoze nnyingi nnyo ate nga ate batusobola nti tuzikoze. So tugenda kulaba nti tuziteeka mu kolasi. Nti beebale okubeera nga bazze mu kuvuganya kuno era njagala okubasaba nti kati mpangudde, nsaba bakkirize nti mpangudde naye ffenna twegatte. Wabula e Wakiso waliwo abavudde mu mbeera nga bawakanya ebyakulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Tolbert Musinguzi okulangirira atalina kibiina Fabrice Rulinda ku buwanguzi bwa mmeeya owa munisipale y'Entebbe nga balumiriza nti ono yakutte kyakusatu. Yadde ab'ebyokwerinda bongedde okwayiwa mu kifo kino bano bagenze maaso n'okwekalakaasa. Disitulikiti ey'e Wakiso y'emu ku disitulikiti ezisingamu abantu abangi era n'obunene. Okusinziira ku akulira ebyokulonda wano mu disitulikiti y'e Wakiso Tolbert Musinguzi, ebiseera ebisinga baluwawo okubala ebivudde mu kulonda olw'abantu abangi n'emirimu emingi gye balina nate okukwasaganya. Abatakkiriza ebyavudde mu kubala kwaffe okwabaddewo mbasaba batutuukirire ng'akakiiko mu butongole baleeta okwemulugunya kwabwe. Kwekalakaasa kuno kusaasaanidde n'ebitundu eby'Entebbe era nga poliisi n'amagye byongedde okuyiibwa mu kitundu kino wabula tukitegeddeko ng'omuntu omu bw'akubiddwa ekyasi n'afiirawo. Esasa erikubye kyeyune oliraba lino lyerikubye kyeyune otegedde babadde bategetinze meeya ne muggwira dayivu lino lyerikubye kyeyune lino. Waliwo masasi gwekute ono ne bagezako okumuddusa ku Emmanuel Medical Clinic awo mu Entebbe n'afa. Naye omulambo gwe twagututte mu ggwanika Mulago, tutandise okunoonyereza n'okukakasa mundu ki eyafulumiza masasi yamusse. Nga twagala obuwanguzi bwaffe eri Kayanja Vincent de Paul eyabadde awangudde akalulu. Omuntu owokuna atuuka atya okubeera nga gwe balangirira. Abamu ku beekalakaasi batuuse n'okwokya ebifaananyi bya Pulezidenti Museveni. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.